bwe kibanga n'enguudo zennyini ezikolebwa kati emyala tebakyagizimba nga gyasamye ate olwo omwala oguli mu kibuga Kampala wakati ogugendako zi drainage system zonna ez'ebizimbe ezaki ne zibanga bwe ziyiikako gwo gusigala guli open ne bateekako buteesi bu bridge kwe tuyita. Tuli mu kaseera ndowooza nga tukyasobola kugumiikiriza kusaasira oyo taguzimba omwala tebajja kuguzimba oyo tajja kuguzimba nedda kale taguzimba tuwaagu tuzimbira okujjako nga nsonga za byabufuzi. Kyova olaba nja kuwa credit omwami gwe bayita Meya Mulyannyama. Meya Mulyannyama yigiriza abakulembeze banno bwe wakozeemu Makindye kati oyita mu Makindye n'akusanyusa. Bannakampala bali smart baagala leaders with solutions not lamenters. Olwaliro njagadde tuwayemu ffenna emboozi nnyingi eziri mu kibuga Kampala naddala ezikwatagana ku mwala ogwa Nakivubo kyano ndowooza bwe batera okugweyita. Twagenze okuyingira wiiki ng'omwala gukubiddwako ekibaati okuviira ddala ku Container Village ogenda okutuukira ddala kyenkana ewa Kiseka. Ebibuuzo bingi bibaddewo. Omwala gutwalibwa omwala kino ne bannabyabufuzi abamu waliwo ebintu bye tutunuulira nga tetubitunuuliza reality nga tubitunuuliza obukyayi obuli ku abo abagenda okubikola. Mbadde ntunuulira ensonga ya okuddamu okuzimba omwala gw'e Nakivubo. Bwe natunuulidde mu plan oba mu kusaba okwateekebwayo nti omwala gw'e Nakivubo guli open nnyo ate nga ge mazima guli open. Tegukoma kubeera open. Omwala gw'e Nakivubo gusuulibwamu kasasiro owa buli kika kazambi n'ebiringa ebyo. Bw'atambula atuuka n'awagamira mu miwaatwa egyateekebwawo. Oluusi enkuba bw'etonnya amazzi nga mangi ne gaba nga tegasobola kutambula bulungi ne kiviirako omwala okubooga. N'olwekyo mbadde nsaba nziremu nguzimbe bulungi. Tugubikke gutuukane n'omutindo nga bwe tulaba emyala gy'amawanga agakuze. Osobola okutambula amawanga g'abazungu abatambuddeko ng'amazima ebizimbe n'enguudo wansi waliyo zi tunnels, wansi waliyo zi channels, emyala gyennyini egiwedde emirimu egitambuza kazambi naye ng'eno waggulu mutambula eno waggulu mukola emirimu gyammwe. Omulembe gw'okuba nti wano kizimbe, wano katale, wano maduuka, wano omwala gwa fuuti zigenda mu 6 bibadde bisigadde muki mu Kampala. Yensonga lwaki n'enguudo kati ezikolebwa bw'ozitunuulira tebakyakola nguudo ne baleka ng'emyala giri open. Bassayo wansi ebigoma kuno ne baalirirako bulungi ne muvugirako obugaali ne mutambulirako nga wansi waliyo emyala nga ne kazambi akola ki atambula. Okujjako ng'obuzibu tubulina ku muntu agenda kukola kintu ekyo. Naye tosobola kuŋŋamba nti bwe kiba nga kubikka mwala gw'e Nakivubo gube nga tegukyasuulibwamu kasasiro ogwo gufuuka omusango. Ku mulembe ogwa 2025 gwe tukola ki gwe tuliko. Bwe kiba nti bwe kuba nga kuzimba omwala gw'e Nakivubo guve mu kubanga gwasaamiridde baguzimbe bulungi tuteekeko ebizimbe nga bwe tulaba mu mawanga agakuze ebizimbe biteekebweko abantu bapangise bakolereko baseeko amaduuka gaabwe baseeko zi restaurants baseeko zi lodge n'ebiringa ebyo. Tufune n'ebifo ebiwummulirwamu we tusobola okutuulako ne tulinda embeera ekkakkane oba okwoye nnyo ova kunoonya kalimo noga nti ekituufu mpulira nkoze eki njabise nga sinnagenda mu paaka ya taxi kansooke mpummulireko wano. Oba olina gamba nti kaakati nze ndi mu kujja mu kibuga nkugambye nnindiraako awo n'ofuna w'otula w'omulirira. Before twalina ebifo byalinga ndowooza 4. Twalina Centenary Park eyo naye eri bweti. Twalina Constitution Square eyo mugiraba kati okugiyingiramu tugirengeramu magye. Twalina Rail Grounds tezikyali nnyo gundi. Ng'ovudde ku ezo mukyala Jennifer Musayi n'akafu ke yali yatukolera wano okuliraana Watoto nga ku Equatoria yaabo. Ako kaakola ki? Kayonooneka lwaki? Kubanga abakulu abaasigala ndowooza mu KCCA tebaakola kimala ku maintaininga buki bufo obwo. Kati bwe tubanga ku pulaani ze tulaba
kuliko okuzimba omwala ne guba nga tegukyagenda mu kazambi nga tegukyekwekamu babbi abatusala ensawo ne bayingira omwala omulundi gumu nga tusobola kukkayo. Ntunuulira nnyo omuntu n'agamba nti ekyo ekigenda okukolwawo kikyamu oba eyo pulaani nkyamu. Nze naleeta pulaani yange yiino baagikola ki? Baagigoba. Oba nze pulaani gye nnina wano eri bweti ne bweti, kubanga n'abakulu abavuddeyo gamba nti eyo pulaani nkyamu. Twagala batuwe ku zaabwe ze balina ku mwala gw'e Nakivubo, kubanga gwo gulabika okuba nti tegukyatuukana na mbeera ya mu kibuga kya ggwanga ekikulu Kampala. Bwe kibanga n'enguudo zennyini ezikolebwa kati emyala tebakyagizimba nga gyasamye, ate olwo omwala oguli mu kibuga Kampala wakati ogugendako zi drainage system zonna ez'ebizimbe ezaki ne ziba nga bwe ziyiikako gwo gusigala guli open, ne bateekako buteesi bu bridge kwe tuyita. Abantu ababulidde mwala gw'e Nakivubo tubabala. Kati bwe kiba nti gugenda kubikkibwa si mu bubi, oyinza okuba nga naawe olina pulaani yaagwo nti nze kale ekyo si kyeŋŋaana, naye ekyo kibagambye ekyokukola bwe bati ne bwe bati si kyenkola ki, si kyenzikiriza, twandikoze bwe tuti. Okusinga oga nti halamu ala maini nafuuka halamu ala maini kyova olaba nja kuwa credit omwami gwe bayita Meya Mulyannyama, Meya wa Makindye Division Haji. Bwe baali baleeta enteekateeka y'okukola enguudo ssente nga zifulumye, yali World Bank n'efulumya ssente z'okukola enguudo za Kampala divisions, ne bagamba nti ssente zizze ez'okukola, naye abakulu tebafulumiza za compensation kuliyirira bantu. Ate na gavumenti tekola ki mu kaseera kano, tezirina ssente bazirinde ziddeyo. Meya n'asituka Haji Kasirye Nganda Mulyannyama n'agenda mu batuuze n'abagamba nti ssente zazze, era luno oluguudo olwa Lukuli Naŋŋanda, luno olwa Luwafu gundi, luno olwa Lugundi zisobola okukolebwa, naye obuzibu obuliwo tetulina ssente zaki za compensation. Osobola otuwayo fuuti 5 noono n'atuwayo fuuti 5 ne tugaziyo oluguudo ne lukola kolansi. Yayogera bulungi n'abatuuze, era abatuuze abo baafuna enguudo zaabwe nga zirina ki, nga zirina kolansi. Tuba tuli awo mu bitundu byonaga temugeza ne muwaayo ettaka nti ate lwaki nti ssente za compensation balina okubaliyirira. Kakati ebintu ebimu ogenda n'otunulira ndowooza nga oluusi ebintu ebimu bwe bikolebwa birina kye bitta. Omanyi oli agenda naga nti siriimu si wakuggwawo kati nti lwaki, nti abamufunirako ssente tebaagala akole ki, aggwewo. Lwaki? Nti bafunirako obugabirizi bw'obuyambi, nti batundirako empeke. Ontegeera? Olinaga nti oluwuzi omusujja gusobola okuggwawo kati nti kati abatunda obutimba bw'ensiri bakole ki. Mulimu omuntu akole ekintu ng'olikaga nti ng'alinga alagira ddala nti ayina ebizibu by'atayagala biveewo, kubanga ebizibu kaafuuka akalimo. Olinaga nti tuweeyo fuuti 5 tugenda kunyigirizibwamu. Era bw'oyita mu bitundu enguudo mwami Mulyannyama gye yaziteeka, abantu baakyusa n'ebizimbe. Kati obwali obukutte mu mbinabina yiteekatw eyo yonna, Prayer Palace wa mu Nsambya, obwali bukutte mu mbinabina kati abantu basitula zaakeedi. Makindye wanjawulo, kubanga ye mukulembeze ow'enkyukakyuka, nti wakati nga tuleeta enkyukakyuka enkulaakulana ey'oluguudo ogenda kunyigirizibwamuko wanje nti olinaga nti temuwaayo ttaka, ate oluguudo lw'olemesezza okukolebwa ate n'olusabirako akalulu nti ebiguudo byonna bibi. Tuli mu kaseera ndowooza nga tukyasobola kugumiikiriza kusaasira. Bannange nga kitalo ndowooza mulaba kati ono agudde mwala, kaakati byebyo bannange kaakati tukozeewo ki yembeera. Kaakati pulaani kimwe gye mulina ey'okukomya abantu abagwa myala, naddala ogw'e Nakivubo.
nze nali mpita ne ku mwala guno ogwegundi ogwebwayisi ne tugamba tetusobola kufuna musajja aguzimba bulungi ne gubanga kuliko kyakedi kiva kuli paka kuli kubanga amawanga ge tutambuddemu tubirabye okujjako olinga agamba nti nze obuzibu mbulina kwoyo agenda okukola ekyo omuchina bw'anajja yinja mukola ki nja mukkiriza ekyo tujja kiwe tumanyi nti ntalo za buntu oyina akakukuko naye bwe kibanga enteekateeka y'okubikka emyala gy'owakanya omwala gw'oyitako nga ne kazambi omulaba akulugguka ani ayita ku mwala gwe Nakivubo nga tanywezezza ssimu ye kubanga okimanyi nti omubbi waakubbira akkirirayo togenda mukwata naye nze bwonziba wano nga wonna weetooloddwa bizimbe nkimanyi nti bwe nkufubutula osibira muki mwakedi zijja nkubandulu nti wuuyo basuubuzi be bakola ki oli nompa reasoning nti ogwo omwala gwe Nakivubo gabadde maka g'abantu okujjako nga nsonga za byabufuzi timunaye bwe bakola omwala sirina bwe ngenda kunoonya kalulu omanyi naye embeera yatujjira eyo nayo yatujjira eyo embeera nayo yatukola ki yatujjira omuntu alemesa ekkubo likolwe kubanga kwasabira gundi ngenda baleetera amasannyalaze bwe gajja ate abaana asabira ku kyamasannyalaze akalulu nga gamaze ne gajja yitako mu kisenyu ku lwaleero bwe baali bakola enguudo ezo wawulira amaloboozi amakambwe era amazito naye kati okimanyi nti ovuga n'oyita mu kisenyi bw'oti n'ogenda ogweno ewali essomero ndoozi erya mukyala Sala Nkonge ne weetoola n'ogwa Bakuli ng'envuga ekunyumira naye pulaani eyo bwe yali ereetebwa yakubwa ne twebuuza nti abakulembeze batwagaliza kubeera nga tubeera myala kutambulira mu bisooto kutambulira mu mbeera ya gaggabatu nedda fine kale eyaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo babumuggyeko bwe babukuwa obutuukiriza bwe babukuwa obutuukiriza kubanga ffe twagala kulongoosa kibuga ffe nga bannayuganda nga bannakampala twagala service kale oyo gwe bakiwadde mubi bakimuggyeko twagala otuwe omuchina wo ffe tetulina buzibu twagala otuwe omuyindi wo anajja asseemu ssente ze akikole azimbeko akeedi tupangiseeko ebizimbe tufune ne wetuwummulira tufune we tutuula okulinda omuntu ajja tulinye baasi oba takisi etutwala mu kyalo ebusubi ky'amaganda nga tulina we tusobodde okumukola ki okumulindira ekyo bw'oba tokirina nga tonnaŋŋamba nti okulya omugaati gulwaza gwe bampadde olina okuba ng'ondaze ekitalwaza alternative naye bw'obanga tolina alternative tolya ekale sirya naye enjala enzita ndyeki bw'obanga tompa kyakulya naye ng'oŋŋaana biri oba tonnyambye oyo taguzimba omwala tebajja kuguzimba oyo tajja kuguzimba nedda kale taguzimba tuwaagu tuzimbira tuwaagu tutereereza kubanga ffe tukooye amaziga tukooye okulamenti nga twagala kibuga kitambula ge mazima twagala kibuga kitambula twagala kibuga kikyuse twagala kibuga kyetutambuliramu nga temuli myala twagala kibuga kyetutambuliramu nga buli woolinnyo osobola okutambuza engatto nga tolinnye mu bisooto nampitambi twagala kibuga mwotambulira nga tekiri congested twagala kibuga mwotambulira nga tewali agenda kubbako kasimu kukanyugunya muki kwenyugunya mwala twagala kibuga nga ne bwebeera bwankuba okwata bukwasa ambuleera n'otambula so si ate kati omwala gwe Nakivubo gwabooze bw'oba tolina alternative ku bizibu by'abannakampala kibi ate okwambalira oyo abadde ne alternative amazima Kampala we twagimanyira emyaka 20 emabega bannakampala bakyuse bannakampala bali smart bagala leaders with solutions not lamenters bannakampala bakowa amaziga yes oyo musiga nsimbi kyaleese kibi tulage ekirungi wange ekibuuzo omwala bwe gusigalawo
tusobola okuwummuliramu. Nze omukulembeze nandi musuubidde nti bw'oba otuzimbira ebizimbe ebigenda okugenda ku mwala, bizimbe nga n'abantu baffe bano bamufuna mpola basobola okubikola ki? Okubipangisa, kubanga tewali muntu ayagala kukolera mu mpita mbi. Meeya Mulyanyama, yigiriza abakulembeze banno bwe wakozeemu Makindye, kati oyita mu Makindye n'akusanyusa. Kituufu. Oyita mu Makindye amazima n'akusanyusa. Meeya Mulyanyama, kyo nja kukwebaza. Nja kukwebaza. Omusajja oyo nali naye ku TV nanga nti nze ondaba. Newe kiba kinneetaagisa konkona State House nga nonayo oluguudo lw'abantu bange beeruwafundu kola ki? Ndunona. Be bakulembeze kati betwagala. Ffe bannakampala tetukyatunuulira ssente ezikoze oluguudo zivudde watwagala luguudo. Gwe bw'oba ng'okyali ku levo eyasimanya olwo oluguudo olukoleddwa ssente zavudde gindi, ffe awo twakola ki? Twavaawo kati okulembera bagezi. Ge mazima agakola ki? Agakaawa. Mukama abawa omukisa.